welcome atulaba ku Urban Media. Njagala okubuuza ko kansubira ate oli bulungi. Bane njaba bakulisayo mu bululu kansubire mwalonza abantu benyini be musinga okubanga mwetaaga mu nsi muno. Gwe yalonza omuntu ona atayitamu nkugamba togwa mu maanyi sigala obere ng'olonda. Gwe togwa mu maanyi buli muntu gwe bagala nti tuddemu tulonde londa omuntu oyo yennyini omutufu gwe walonze. Ate nawe kennyini gwe bakubya akalulu njagala okugamba nti munnaye ero si y'enkomerero. Better ngo keeping ngo trying atomanyi one day God will just answer your prayers abere nga akwanukula ate omulungi omulala obere ngo chikirira abantu bo gwo muntu gwe walonze nabera nga tayita muto ate togamba nti ono sijja kuddamu mulonda ate bichi bana eswago nyala tugikuumenge ekolati ng'ekyagenda mu maaso kale olunaku olwaleero bannaye ndowooza kabyu mukalaba kalungi nnyo nyina wendi era omuyimbi ngomanyi muna ekisinzira omuyimbi wammwe oba serebu wammwe gwe mugamba nti ono nakifo mwatera okubeera oluusi ebiseera ebisinga so nyina serebu wammwe gwe ntuuseeko wano mbadde tayita ne zikamera zange omanyi nze seeba akakiro misana mbeera mbawenja ne nga muneeka mubafunire era eserebu wammwe ogenda kuba omulaba sigenda mukugamba n'amannya kuba bannayo n'omusajja wena mwogera amannya ajja kujja agambe bbu agenda abyonoone so ogenda mu omulaba then abere nga atubuuzaako tugenda kunyumyako bingi ate nga bitono atubuulire biki bikinga bye mubimanyi ebyaffe so mukwano njagala atubuuzeeko atubuulireko buli kimu yo abanda bamwe no babampuliriza amanya gange bampita kabaku maje ga kutaka infantry takataka na nyini tabo timnosi machinery atati adogo I mean another problem akazindala tokazijeko kuambieko kati bajagala kubuuza nze mbu nkubuuza bagumbuuza nza kubuuza ne mnaya nti ye kabako amwe nga bulijjo sabade tuline kabako kabako tusayisa okulaba amina nyo nange nsanyusa balaba nsanyusa n'obbasanga nsanyusa n'okundabako mmwe abandaba esawa eno mwali badde batandika bakole batya esawa eno mutandika okunyiga obuntu obumyufu obuli ku kompyuta ku simu yo subscribe now kubanga I'm the problem I'm another problem I know what it I'm the problem in the house kale tuline kabako mu nyumba paka kabako atubulire nga tunabagenda wala nyonyonyo kabako naye walonze nalonze nkyalonda anti era wakyali abo okulonda abangi walonze bulungi laba nnono nkyalonda nalonze by the way I'm so happy I'm so happy nti nawangudde nti gwe walonze yawangudde yawangudde okakasa okuva ku president wange nalonze yawangudde okuva ku BMP bange nze muyimbi mu Uganda nga nalese BMP oba bameka kuba bonna mbadde mbayimbira big up to my MPs the honorables kuba kati nange ngambe ntya ndikyaliwa honorable mbeera honorables kabako tobuzaabuza kubanga tukumanyi saidi obujjo bwekubisa ebifaananyi ndikyaliwa sirina kyali nze ndi wa NUP I was endorsed by the president His Excellency Bobi Wine naye ate kyagulanya nti siyawangudde kubanga era omukulembeze w'eggwanga ye yawangudde yakyali kale kati gwenda awo kati tukole tutya kale tubeeyo kubanga munange kale kabako njagala otubulireko kabako yaani kabako obeera waba kuzaalawo kabako bampita Yusufu Sennabulya abangi bamanyi nga kabako Rodeni Wai nzaalibwa Ntolomwe Butambala nasomerako Emitiyana nakulira nazaalibwa mu kibuga wano ddala tutwale mpola ogambye bakuzaalawa banza amanyi kati mu Oluganda mulizo ko muliwulira bulala ebuzaaliro si bwe bukulira ate era si gy'osomera nazaalibwa nze banzika Ntolomwe abaganda abamu bagamba mbuzaalibwa Ntolomwe naye nze nazaalibwa Kitintale nkulidde Mitiyana nsomedde Kampala mbadde Mitiyana nva mpigi Ntolomwe Butambala ndi musajja musiraamu nze Yusufu Sennabulya ndi muganda wawu era nsibuka mu mutuka gwa Sirimani Kaggwa omujungute Entolomwe mu Butambala koza ogwo baba beddira kyabo nze ndi musajja neddiranga Akabbiro Kasimba gweddira ki nja kuba kibagamba oluvannyuma awo kyeneddira naye ate naye kabako totuvuga ate sipiidi tala tutwale empola jasibabuuliramu ono 2021 tutwale empola anti 2021 byonna tubirina bagamba batya bwino tumulina we've been piling kati ngaffe abayimbi abamu nse sijagamba mubadde simba nze mbadde nyimba sijja gwe kulimba mbadde nyimbira ba honorables era nakawumulamu kati ngenda kuddamu awo kati bagenda kujaganya tusimbule paka era nkulaba 2021 tekoze bubi si 2021 2020
tempisiza mu bubi alhamdulillahi rabbil alamina kusokera kwebaza nnyo Katonda kuba ye yasooka nampa obulamu mwebaza na nnyo kubanga yantonda bw'ati nampaayo bw'ati kitegeeza ki bw'ati kyentegeeza nemba nga ndi freestyle Kabako kyakuleetera okuba nga okulira mu bitundu ebyenjawulo ate nga bingi wasomera gindi wazaalibwa gindi ate kiki kati nazaalibwa kitange nga ye yayagala njiga eddiini nengenda nfuna ate abalala bakitange naye kati omuzina ogukwatira eddala kitange bw'afa nenfuna omukisa nagwo ngwebaza kuba kitaawo bw'afa abamu kuffe tulumwa naye bw'omala okukula otegeera nti nolwali lugendo kitange yafa ne mama wange yafa kitange bamuyita Abdallah Serubambula mama wange bamuyita Gladys Serubambula rest in peace bonna baawumula dda mu 95 mu 96 ne muzika ate ne musikira gwa musika naye kiwulika kitya Kabako ye musika Kabako lindako wewunye ewaffe gyenva ndi wa bifundikwa 3 nze yasikira taata wange nga taata wange yasikira jjajja wange nga ne jjajja wange yasikira gwe mbampita taata wange mba ntya wakaba bampita taata w'abaana jjajja w'abaana osobola okumpita family leader naye kati ekyo kikaka ddala Kabako nga totulimbye ddala kikanga Kabako gwakikulira oba mu kika eri kati anti gwe nasse kubuuza ewammwe mu kika gwe weddira ki nange nekubulya neddirango akabbiro kasimba kanade nyenda kukugenderamu omubala gwaffe naye engeri gy'otambulidde gwe kikamuva awo tubuukewo kale tukyuse kale tubuukewo awo kati Kabako omukyala ali atya ng'omuzina ogusigaze ejja kwogera nnyo omukyala mulungi era ndabirira gutondaba bantemako wano nengezanjazikako bano bafulufiga bakayanakayanamu tebaba wa mmere nemutemerako wano afulufiga yazaala Museveni muveeko nange ngenda kuzaala sentamu okay tukyagenda mu maaso ne Kabako omulungi serebu wammwe abakubidde obuyimba obw'enjawulo so tugenda kuba nga tekitumyamu ddala side obu Kabako oli musajja musiraamu kyentegedde by the way nze mbadde simanyi nti musajja musiraamu ndi musajja musiraamu ate ndi munnaddiini anti byanjawulo bitwawulire manya eddiini ate neeyisa bulungi Kabako omanyi bagamba mu bavubuka engeri olina gwomu ku bavubuka abeera ku stage n'okozesa amaanyi mangi n'obeera nga you're really strong n'okudda eno n'odda eri Kabako amaanyi ago kuba basinga bagamba oba Kabako alina byakozesa ebimukuba ate neewunyiza nti musiraamu kwanze bulijjo mpakala ne ŋŋamba oba omusajja ono nange mbadde oku kwabo olabye entumyaki bw'olabye wano olabye enzira bbali nga nywaki sina kye naalabye kyekituufu naye nga njagala kumanya Kabako tubulire kyali kikuleetera okuba n'amaanyi ago ekireetera okuba amaanyi ago am energetically mad am energetically crazy ekyokubi ekisembayo nga kyo sijja kubalimba ndi w'amaanyi ddala nganze omuntu era mujja mpola mpola bano baluzalawo ninamu amaanyi kyova olaba sizalayibwa simanyirwa ninamu amaanyi ate amaanyi tegategeeza mbu gakulwana kuba sirina gwe nnana naye buli kanaku naye amaanyi gentegeeza nga kozesa omulimu gwange kubanga funamu ssente nga twala ku stage era ab'ebyuma munywere tujja ab'ebidongo munywere tujja nga baguddewo ebifo bigenda kuggwa ab'ebyobidongo ntujja njijaawe nyininyini munyweze kuba amaanyi ngalina naye tutwale speedi Kabako tusobola otwaleko speedi bannaye batwale mpolampola kuba emmotoka gintambulira mu sipaasi yedduka nsale speedi kati Kabako njagala omanyi tukulaba nnyo simanyi lwaki gwe buli w'obeera kubanga twasooka ne tugamba oba ekyakulwanyisa n'omukulu palasa ebiseera ebyo oba ekyakubeza mu ntalo yali mukyala naye tudda olwogamba kaseera obeera otugamba Shiba muganda wo era Shiba mwannyinaze biki era muganange Shiba is my boss nkolagana ki njagala otunyonyola enkolagana eyo kubanga it's too much of kubeera nekyaliwo yes it's always bad mujja kunyiiga nnyo kibalume era kibalumire ddala abalabi mwenna babeera ne ku YouTube okwo bibalume temulina kyakkola era mufe nga bwenjagala Bobi Wine bwenjagala Shiba tutake bya Bobi Wine Shiba omulabidde ebbanga ki Shiba mulabidde emyaka mingi Shiba abaddewo ambeereddewo bw'alebeko mukwano go nga muyimbi ng'ali mu kibiina nakolerayo vidiyo ate vidiyo neefuuka hiti Shiba yakolera vidiyo
ate nga naye mwali video kishiba bagiyita baby mpakundeku ate munewuunya edde nnyo oyo Shiba ekinewuunyisa lebale kunzijogeza nali nkola video yange ey'endeku Jeff Chiwa nangamba omanyi yogeramu ne mukwano gwoyo ningenda njogeramu ne mukwano nenjogeramu ne mukwano gwange Shiba Shiba ne mugamba njagala abawala nga nze simanyi lyabawala bano banyanya bubina bano bagenda mu video kuba yeye queen of the dancehall nandetera abaana ne bashakinga buti baby mpakundeku ebyo kino awo ne tuvaawo secondly mbadde nnyo mu covid nga buli omu mulira covid abantu bonna nga bakaaba enjala covid anti ze saaka abakonjala nudde mbandi awo mukwano gwange oyo gwe bayita Shiba nayina akayimba kange ng'ate era njagala kashuutinga bakayita sitidde kawandikibwa ono yali abigobako ono oba yabikomyawa nani yabigoba Khalifa Aganaga onalebo werubaga oba yabikomyawa ne yakola hiti omusajja olina omwebaza ate era yabikola kyekyo ate naye yalina okuba hiti kuba yalina okugenda mu parliament naye era Khalifa osigala omuwala ati respect nti Khalifa munaye salutation Khalifa okay respect Khalifa Aganaga kati era onalebo takyalina luli abadde agamba onalebo tubbi kati oyinza okuba omanyiko si ekyamugana Khalifa okwesimbawo ebyo abimanyi kuba kadi erabika bwe bagimpa ate nabo balina okuba okay obadde okyatugamba oluyimba olwo olwasitidde munaye mba ndi awo nga tuva kukola video ya Shiba n'omuvubuka bamuyita Crystal Panda nangamba nti kabako tugende wali tugenda ali ku office eza Holy Parties nasasulira video Shiba sente no nyingi $100 bwe tuziza mu ze Uganda njagala milioni nga 3 n'ebigwagwamu awo 7 nagenda nazo okakasa navaawo nazo era nangina nenjikolera bannange Kama Queen mukwano tukulabusizaako nnyo Shiba mungo bale kuba n'omutima ate tomwebaza nnyo nze nina okumwebaza kuba abikolera nze nanga ayinza okunteekamu awo ebintu bwe tajja kubawa omukyala ali agenda akuwa sente nyingi naye nga si mugandawo tewajja naye Kampala jukira kati ate era n'ekyokubiri ekintu kimu nze muyimbi era mu Uganda tasabangayo wadde kawunga tasabangayo wadde kintu wali tewagaba saagaba ate nga biki kiringa bono ngamba mbu kabakoyimba ku luyimba lwa covid ate obulwadde buluma abantu ate nze nnyimba ekintu ekitta abantu wembadde nzija abantu kabakone dalina era ebintu twabikwasa bakulembeze ebyo ebyobulwadde bonna wenana nalaba ekyansinga okunsanyusa bwe nagenda okuluyimbamu bwe nagenda okuluyimbamu oluyimba lwa covid lwagenda okuvayo kaali kayimba ka Bobi Wine ketwayimbamu abayimbi ffenna nti kino ekintu nze kabako sobola era nsobola kuvayo nenyimba ku bulwadde nze nyini ninagamba abantu tebuliyo ate abantu mbatiise nnyo kabako nedda ekyo oba oyogedde bubi kubanga obulwadde bwo gye buli kati ate omuyimbi alina kubiriza abantu gyebuli kibu ate kati nze naluyimba oluyimba era gye luli naye oyagala nfiireko ekyabantu ate batye nnyo bagamba ate kabako olaba kabako waffe atidde atyo naye kabako lindako tuvuga mind speed nkolagana nki yoyina ne Bobi Wine. Bobi Wine is just a friend and good leader and an example. Good leader how? He's a good leader. It's not all about kwale kugenda. Who is a leader? A leader is a family. Mu family. Musajja mulungi nnyo tumulabiddeko ffe abasajja abamu tulina family zaffe. Kati nze sijja kulimba family yange ebyaddala. Nga tukale nga tuvudde ku byabiri byonna nti ate Bobi Wine president wa Uganda ate bisimanya biki. Bobi Wine is an example to me. To me as Kabako. A real gentleman has to be like Bobi Wine. No, a real bad man like me has to be like Bobi Wine. A real soldier like me has to be like Bobi Wine. So I'm not talking about Kyagulanyi. Wegerageranya ne Bobi Wine. Tujjeko Kyagulanyi. Omuntu ategeera amasajja omulungi era nze sijja gwe kulimba amaka gange ne mukyala wange sijja kulimba njagala tubenga ga Babi na Kyagulanyi. Sijja kulimba embazulu kuba nze ninamu embazulu ate nalaba ne Bobi Wine alina embazulu yange njagala mbe embazulu. Oyogera ku Bobi Wine ku Kyagulanyi. Bobi Wine yekka. Ati kati bwe nzira ate ku Kyagulanyi bingi byemwegombako. Olina okubaana. Nina omwana ate ngenda kuzaalayo. Naye ng'olinayokko. Ndi musajja mukulu gwe sinagambako ndi muto. Omwana wange wasooka muwala ali mu P6. Next year I think mashallah taala
nange nsaba mbeereyo ne candidate Allah wanaaba yagadde. Hey, that is good. Nange nja kubayo ne candidate wange, and I wish you, my dear, I wish you the best all the time. I pray for you. Salutations all baby girl. Okay, kati Kabako tugenda omanyi kati oyogedde ku bantu babiri, there is Kyagulanyi and Bobi Wine. No, Kabako ate sibaawudde. bali bantu ababiri sibaawudde anti mwe bannayuganda mwabagamba I was supporting Bobi Wine because yali muyimbi. I'm talking about Bobi Wine personality. I'm talking about the brand as Bobi Wine. The brand as Sentamu tesobola kusinga the brand as Bobi Wine. I'm talking about the brand as Bobi Wine. The brand as Bobi Wine sijja mwe kubalimba, nange njagala kubanga nsula ku mairo oba mmeka yikanga mmeka ng'abantu bampita nga siwulira, ng'abantu we bajjeyo ne babeereyo mu nsiko nga sibalaba. Mukama n'akwasere tunaba tukyakufuna. Mukyakwa munfuna kubanja kuba ne kamera nga mundaba everywhere. And I pray to God ekyo nakyo nkituukeko. Ekyokubiri, nze njagala sijja kubalimba emwogera ku muntu nga byonna, nange njagala mbe byonna. Kuba nze Katonda namugaa njagala mbe kyonna. Ewange wakanze president. Ewange wakanze vice president. Ewange waka nze general. Ewange wakanze MOP. Kati ongamba ki? Olina kyombuulira? Edda kati Kabako. Omanyi otutwala speed ne tugendere kale mu mbera gy'otutwalira. Kati bampita maje. Yes, kati Kabako. Abantu Bobi Wine alina abantu ba inspiring oba bakute ku mukono. Njagala tuwe ekintu kimu ky'ogamba kubanga omwogerako nnyo. Bobi Wine nga gwe omuntu nze nyini sina gwe nakutte ku mukono. Nze nyini. Tegeza kati. So kate nga waliwo abankwata ku muki? Ku mukono. Ku mukono. Ate benkwata ku mukono. Abankwata ku mukono tasobola na kwogera. Omanyi lwaki boogera? Omukono tegunnatuuka we bagwagala. Bakyagusika bagusika balina ebanjagala. Okay. Tukyalina Kabako omukulu Kabako omusajja musiraamu abadde takimanyi mukwano njagala okugamba nti kitegero olwaleero omusajja musiraamu kitegeeza takozesa byakunywa birala bwe mbadde musuubira. Sipapirwako. Era ebintu abikola mu ngeri eyasoba nga bwe mukitegeera. Wano mukolo emirimu gyonna am faster than speed. Okay, that is it. Naye nga tukyagenda mu maaso naye kati Kabako njagala otugambeko omuntu abantu bonna bazene abayimbi bonna tulale nga beesimbyewo abamu dho tebawangudde azipannaawo tukyalina obululu tebakifiirako bajja bigobako ate olwedde bakulembeze buli muntu yenna yeesimbyewo ngamba bonna bakansala naddala bano ba LC3 abo bamaze akalulu kaabwe abo bwe batyo bonna temufaayo obukulembeze buli mu mmwe. Leero nina akantu kendabyeko nga kannyumira. Nkabadde kaki? Ka video. Era nsabye nenka posting on my Instagram. Ndaba MOP bonna nga bana abanupu nga bagamba mbu bo nga Kyagulanyi abagamba nti kati mwe Bakyagulanyi kati luli yali omu nga bali nange nengamba tufudde. Kali ne munaye weewunye manager bange bali bangamba mbigobeko. Ebyaki? Ebyokwesimbawo. Ngendewo mu ntebe era singa natuuse dda. Naye nga bw'omanyi I'm assigned to my fans that I have to be. Atotwala speed mu ntebe etya? Mu ntebe eti? Nali nzija mu ntebe yonna kate tomanyi Kabaka atamwe leader. Gambye waka nkola nga chairman. President nkola nga kikati sobola okusalawo ewaka ne nvayo nga meya. Nange nembanga ki yeti sijja kubanga bano balaba bibali nede. Ate era bannange eri mikwano gyange abayimbi mwenna bonna misagati naddala abantu ababiti ebyawaggulu kale abatayise ebyawaggulu okutandikira ku bwa meeya okudda wansi mukulu Ragadi omukulu Jose Chameleone okudda wansi abo ba Mbame mwebali omwo tebakubadde line-up nja kugikomawo nayo njibabuulire bannange aluta continue the struggle is still on mubigobeeko. It takes 5 years okuddamu okwesimbawo. But it takes 5 years to make the people know you. I think it's high time some of Musonye Mwengenda Njiga Oluzungu, which is another problem. That is good. Some of my fellow friends, some of my fellow leaders, I think it's high time cut us off my mayors, the what and what, go back on the ground, okay, dig, form. Mwati omuliro okulima mulowooza dig is to dig. No, I think dig balime bayingire mu bantu balime bayingiremu. I think dig, form, create. I think the structure has to be formed like as I say. Okay. Omanyi oluzungu luno lwenjogera
ba politician to confuse the audience babira ba confusing abawagezi naye mudeeyoko ku ground baddemu betegereze ebiganye mutuukirira abantu kuba kati bagenza ate bwabaddemu obuzibu bwa covid ng'ate abantu mulina obalumba sani smaya space kiki biki space ate biki yambala mas kati muddeeyo mubigire. I think abantu bamanyi ekituufu era tebabaleseewo nga tebamanyi kituufu. Kabako nga tulase obuli obufuzi obulala tumanyi waliwo abayimbi bangi abadde besimbyewo kati tugeze nga omuyimbi waffe oba Jose Chameleone omuyimbi oyo nga okeredagadi yabadde omufo kyekimu naye nga teyakoze eki teyayiseeko oyinza kugamba otya Chameleone ebintu bino olwokuba nti teyayiseewo nga Chameleone olwokuba yagenze mu namba nnyingi mwagala okuba nga mwagala nedda enamba yategaana mbu simanyi Chameleone si yekayike yagudde jasi mwatidde nnyo Chameleone ekyabatuusiza mwalabye ki meya naye sijja mmwe kubalimba obutabalimba kanjogere nga kabako kuba nze nange simanyi nange kanjogere nga kabako not a politician bannange kano akawaanyi kaali ka mulaasi kano akantu His Excellency kano akawaanyi kuba nze sijja kubalimba mwe ghetto youth kano akawaanyi ebyaddala mikwano gyange abandabeeyo abawagizi kaali ka mulaasi so ate agenda mu kawaanyi ako so ate afuna kaadi y'akawaanyi ako I told you about the umbrella. You said kabaka enkuba ejja kutonya omusana gwake. Yenna ali mu kawaanyi twabagamba akawaanyi kaali ka mulaasi so akawaanyi kaba ka mulaasi yenna yali agoberera omulaasi wali olya. Kabako nga tuvudde mu politics kuba tukyogeddeko it's not all about politics naye nga twogera in music there is politics than in the parliament. Kuba nze kabaka eno gye ndi mu kuyimba siwalanwa bw'ojja bubi nze sitya beef wange wakandya kiro nnya ez'ennyama sitya lutalo omuntu omu sitya lutalo ate era nabo bakimanyi gwaleko omuyindi ampalana mukabako tumuwalana palaso sobola kubanga walana kabako Palaso mukwano gwa kabako afollowinga kabako ayagala kabako awuliza music wa kabako kati ogamba nti omuntu ayagala kabako yogerayo omuntu omulala mpayo omulala kati nga tulese byonna bino mpayo omulala atanjagala gogambe gundi tanjagala gogambe gundi abantu bonna bantya ate naye ekyokubisitiri banjagala they fear me which is a good respect nange mbatya nange abo bantu mbatya totwala nnyo speed kati kabako katukubuuze naffe totwala nnyo ate speed bana kabako yatuvuga speed naye kati tugenda ku speed ye naffe tusobole okuba nga tumumanyira kabako kati ng'oggyeko byonna ebya politics twagala tumanye eŋŋombe eno mu side ya music omanyi kati tugende musically as you kabako ene eŋŋombe wazijjawa yes you're bad but bino eŋŋombe zino zijjawa the problem omanyi nengejja otiisatiisamu abantu awo the problem sikutiisa aveeyo omulala ayimirirawo abagambe is another problem tosobola kuvaayo abantu bazibu nga tugyeko byonna abantu bonna bajja batuwulira nti nze kino kyewayita kyoba so you're the problem what is that very problem twagala okumanya nze bw'obalabalamu ebintu byange nze ndi kabako meaning that I'm hard kabako kitegeeza hadi kabako kitegeeza mwe mutunula ku muntu wano aba n'obuba some people babeera n'obuba naye obuba buno wokula bagamba gundi akuza obuki obubakobako buno bwire mukaabya kati nze already saalinda bubako ate si mu bubi era tukogeddeko muzeeyi mukabya tonyiiga kati obubakobako obwo fe abamu ku ffe tulina obubakobako nze nasikira abantu 3 bonna baali basajja bakulu kati nze kabako eyasikira abo babubakobako era bayivayo munfuna mu format ndala naye am another effect in town
I'm another effect. Okay, kati waliwo akayimba ko buli muntu akebuzaako lwaki Kabaka yayimba akayimba kasaabisuubira buli muntu yabuuza akayimba kano Kabaka yava ku kyokuba kubanga olina emyaka gye watulaga mu maaso eyo omutufu nga singa Uganda eri mu myaka gye wayimba simanyi ani yaliko zi producer oluyimba olwo bamuyita sijja mwogera nga asimwogerako simuteeka ku video naye yali Atini bwe yali atidde bajja mukwata ne mugamba Atini was the producer but the song is all about creative. It was written by someone bamwitera creator. Ani oyo creator? Anti era nga bawulira ekyo linnya. Bamutaya creator. The song is created by someone. By the way, I love ideas and I buy ideas. Sirya sente. Mu mutwe muno okugula obwongo ne bukkiriza nowawe noyimba ekintu ekyo n'okifiiringa. It's all about buying the idea. I love good ideas. Shout out to all artists. Omanyize nze Kabaka ebyo byakuyimba. Mpulira oluyimba nga luvudde ne weri simanya wani kati ono ngeye yampandikira na bossa manya asina bossa nanfuka na anyo bamwita kuba hit naye kati weewunya okumanya hit ndi musajja mubi nnyo n'omukulu mwerabidde naye ng'ate simwerabira nti nali naye muyita ki luyimba olwo nanfuka ngera ne ku simu naluyita ki nanfuka naye oluyimba nenduyimba nalo ne lunyuma nenyini lwo gwe nalugulako ne lumunyumira nnyo ne mugamba ze ndi musajja mugagga mbamu ne sente nyabo sizalayibo mbamu nakasente era nga nkalina manyi kati tubuulire gwe ng'omuntu wali wetudde kati gwe oliwo like mu music nga gwe weekolera n'ogamba nti Kabaka nze ni muyiiya anti ze nereeta ate waliwo eyakera maca nampandikira erinnya Kabaka nkitegedde gwe weereeta naye tugambe kati bwe nereeta nyimba nga gwezoga newandiikira oluyimba oba nawandikira gambye nga bwe nereeta nze newandiikidde buluyimba olwandeeta kuba temwali aweya bino just nange nanyumirwa kati okay wajja kusinfa Kabaka tunone buli luyimba lwe mumanyi olwandeeta nambeemu gwe yazeewandiikira nga Kabaka ezo ze nazeewandiikira bebi mpakundeku kagamba nze nereeta neneekubawo naye bino ebyokuba mbu mbayimbira kati mwe muntuma era shout out ku bantuma naye good enough ekiri ku bawagizi bange mwe nababeera ku mikutu gino eginyiganyiga mwebale nnyo butabeera okunga muntuma atuma obuyimba alo Kabaka tuleetereyo akapya si mwe mwantuma mwebale nnyo mwebalire ddala kuba nze tebantuma I'm one of the artists that people don't comment and say taata tulinza akapya where ate era ekirala kankikoneko temuddamu kutuma bayimbi nyimba okuvaamu gwe Kabaka shout out to all artists temuddamu kutawaanya bayimbi that's a command 2021 I'm gonna big up to all my fellow artists in Uganda temuddamu kubatuma nyimba you know why zile nyimba ffe tukera maca n'okola akayimba kakasooka era nti bwe mujja kuba ffe anti akakayimba bwe tubawa ebiyimba ebirungi mbunga kali mbu tuddire nga kali ate gwe wakakola gwe sirika ngenda kuyiyiza mwe abawagizi tugenda kubayiyiza ffe tuli ready okubayiyiza you know why no one signed me kukuyimba abawagizi abansayininga bamaneja bange simwe abawagizi tugenda kuba endongo paka emunayita awu okay tukyagenda mu maaso n'omukulu Kabaka yatuvuga speed simanya 221 simanya nejogera tukomya kyemanyi nga alina obuyimba bungi obuli ku gundi ku album zali mu kuteeka alina launch zagenda okuteeka mu maaso namanyabo munyweze buguwa Kabaka agenda kuba nga akyatugamba ebisingakawo naye nga Kabaka njagala oyogereko oba otubulireko kuba waliwo abayimbi abadde nga bali mu politics era katono nnyo naye nga ate bavuddewo ne bacomplaininga oba waliwo omuyimbi kati njagala tutandikire ku muyimbi Bebe Cool kyemanyi nti mukulu Bebe Cool muleke Bebe Cool twagala tukulamuseeko nnyo mu 2021 tolimba mu future kati future lwaki tali mu future bwe wampulirako mu luyimba nga muyimbyeko buli kyenayimbako mu future nakona ku buli kintu ate Bebe Cool y'omu ku bantu abayimba ennyimba z'owulira nti okay kati kuba ye kaseera abeera aleeta anti abagizi bamutuma bamusabasaba buli kaseera baagala oba balina oluyimba lwabwe lwe baagala abayiize ayiize abo bamusaba buli kaseera waliwo oluyimba kyeka abawagizi lwe baagala abayimbire naye babeera bamusabasaba buli kaseera ennyimba tuleetere luba luyimba kyolwo lwe baagala abayimbire musajja wattu kati Kabaka nga tuvudde ku Bebe Cool
njagala tu obeeko obubaka bw'ogamba abawagizi kubanga abantu pasita waliwo ensi neddalinda ko nga tunagenda eyo ensi eno bapasita ebiseera ebisinga tubawa ekitiibwa naye kibadde ku social media nozobadde just pasita Bugembe yayogedde akagambo katono nnyo naye ate abantu tebamuyisamukoze ebintu n'ekirala guno kambagambe ebigambo bino olwokuba yayogedde nti ku Bobi Wine n'agamba kino na kino nali gano mateeka nze nga bawa mu Uganda tulina ebintu ebitufuga kati sofa n'omusajja nga bamuyisizza nange nze Kabako sikyavumwa era ndiko emikono 5 sivumwa sisongwamu sirengezebwa sikonwako sipostingibwa ku Facebook ate ompostinga ki oyagala abantu bagule engoye zenyambadde kikyofaaki kati wulira ebigambo bino wammanga nga nammwe abawagizi wemutayagala abawagizi mbamanyi abawagizi tebagala kuba postinga temwagala kubalengeza so twafunayo mikwano gyaffe respect everybody ng'era munange oyo mukwano gwange oyo wemagere munnaye tolina mwogerako si mu bubi nantayogerwako yayingidde mu linnya leta nantasongwamu nantayogerwako nantavumwa kyogamba omuntu yenna tasobola kuba mufuludi naye ng'agamba nti ze kubanga tulina ebibiina by'obufuzi bingi wano mu Uganda ate yavumyani omuntu asobola agamba n'ogamba nti ate ekirala bannaddiini kibi okuwagira ekibiina ky'oyagala si kibi nze mukyala wange awagira kirala nange mpagira kirala kibi awagira kibiina nze mukazi wange awagira NRM naye kati simanya oba yakawa naye nga gyawagira nange mpagira nupu naye tetulina mu buzibu na bumu ate tutama naye ng'era just simanya oba ali mu bokisi bikyuka bitya naye bwawagira oshegedde kuba mwe abakazi tubamanyi sawa yonna mumina fiya naye fiya isafeya Okay, Kabako tukyagenda maaso ne Kabako tetwagala tumute nga talina buli kimu twagala ensonda buli wamu wano na wali Kabako mwebuuza kino na kiri ne batusinga Kabako atubuulira Kabako njagala otutangaliza omulabi nti nze nga Kabako mu myaka 10 ejija mu maaso neraba wano neraba president wa Uganda neraba mwerabanga ani mu myaka 10 maaso mayut kangambe bwente omanye ekigambo mayut kitegeeza abantu bange amaba people sijja kubalimba nze nengedeti otya kuba buli kanaku mbansaba Allah subhanahu wa ta'ala ampe ekintu kimu bulamu nange buli lunaku neti atoza jo nabadde bwenti gojo wandabyeko joloza nabadde nyambadde bwenti joloza nabadde ntudde wano nyizo kwano nayisewo na buyisi wano wensi wentero kutulano ku fusion autospa ne wenzo kwano nayisewo buyisi so every day as Kabako I also to be an example or different Kabako. Every day I'm different. Every day I'm always another problem. Every day gokuva katinga emunda bamwechi diplomat buli lunaku mbachi kirala sijagamba mwencha mbukabako nange nsaba Katonda emyaka 12 nzimbe ennyumba ennene goesubira njagala mbechi gosubira waliwe nkutema ku musalo nsabaki osale emirundi emeka Kabako nsale emirundi sijjagwe kulimba 5 okay ntukiriza yeti situnyiza okubasinza omutuufu ennyo naye ntukiriza alhamdulillahi rabbil alamin ekirala eri abawagizi bange wamma mwebale nnyo kwagala team no sleep music mwebale kubeera nga mutulemerako nnyo nelinda katono by the way nga tetukerabidde ani yakuleta mu team no sleep yandeeta bamuyita AK47 rest in peace yampa ate okuleta oba okulagana n'omuntu naye bakiyita determination kati nze mu team no sleep nali mukwano gwa Shiba nali mukwano gwa Jeff kuba ffe ndudde ne Jeff emyaka mingi naye as in being determined about something which is being produced eka bako wadayo bakusomera naku zoluzungu ndonga luyitire anti mbadde waka and I'm getting some lessons on how to aba mukyale naku zino ya ate wakati wali luzungu kuba mwana abaana mwatugamba bagenda kudda ku ssomero ate kati omwana ne mbako gye mutwala ebintu bya internet biki kusoma oluzungu luli siro naye I think I've meditated. Okay, wadde obudde gwe n'obeera nga weezuula watuufu wenyini nezuula n'ekirala mujje mpola ogenda kubatomera mujje mpola I'm professional mujje mpola I'm original mujje mpola I'm bad. Kabako 221 gwe twogerako kikyogamba nti kino abawagizi abantu abudde ne bayita albums bagambe nze nyini ndi album
ondabako n'odduka okutubuzaabuza nedda twogere ebintu bino nga tuli Kabako tubulire ki you're planning for an album? I'm not planning for an album. I'm not planning for an album. I'm planning to give you more songs than I do because I think I've meditated. I'm planning to give you more songs as I expect to do that. Ngenda kubamba sumululira muonaona mungambira mbwalaka lwankubadde sime mwantuma abawagizi naye mbadde mbasa this time around bakuleke mundekemu temuntuma watch the space watch the field. I'll be letting you more kuba chebe kanze muyimbi ayinza n'okusooka okugenda ku stage kuba I think people are waiting for me. I know that for real I know people waiting nanga bade bakumanja buli lunaku. I'm like sijagamba mbonzomu. I'm not the best but I'm among the best. Abantu banize sijagamba mbu mbadde mbakabako what do you mean say that you missing si missing ko wa the stage kuba mbadde njisamba samba ezabonarebo just missing abawagizi mba missing district izo no kuba isobi kuba I know you guys buli mwaka mufune emirundi esatu. I think this year around you're gonna get me like 5 times 1 emirundi 5 mwaka kuboko nga mufuna buli mwaka emirundi age 5 kuba I think I'm energetically stored. Stored in the battery mala. Cheche stored. Stored in the battery mala. Kabako owagira team ki? Mumupira. Atugeze mu sports Mumupira mpagira Cranes Uganda. Ngoje ko Uganda wano Uganda waliwo ne team. So tozimanye waliwo Express waliwo wano mu Uganda mpagira. Express Villa wano mpagira Uganda Cranes ne kate naku zino Uganda je mpagira naye naku zino nageze ne mpagira mu team ya mukwano gwange wawali Ebuna mwaya akitende omukulu wa kitende bagita Viper naku zino mwengena pada mulimu ba obbi mulimu obwana buchanga changa dia ate buli ku social media era abazanyi muyigo genda ku social media byakyuse golo walijikubira ku Facebook mugenda ku social media mugenda ku YouTube mukolea bazita Instagram handle mutu following kati abana bazanyi ba Viper mbalaba ku Instagram they follow me up all the time ate bwero wagira timu sina timu je mpagira kuba sibamanyi wabula nina muzanyi gwendaba ku trending enyo bamwita Cristiano Ronaldo gwentero ku followinga go wagira simu wagira mu followinga kuba ne omupira simanyi go timu jasambira naye manyi nti ekintu kimwasamba mupira naye mu followinga kuba has got a more followers atenze ngendera nnyo kuba followers kati Kabako batuvuze speed nefe tujja guma kati tule tukalire tugume ngeri jo tutwala myona tukyali banange kulani abani media nyo kugaba mukwano ti boba labye ka link ka sharing ate subscribing bena ngo gambo mulala gwe yakatweyunga ko mukwano nkwaniriza bwe bale kubanga wetu ojja kumukutu munyigenyige ko twaliddano tomanya bino byenyinza okugera naliko maone bwino ngamba party tutomanye buli kintu kirimo party tu banga buli kintu kaba kubeera ngo yogera ngo kimanye oyinayo party tu kale sabisubira naye ali mu party tu kuli kuyimba wakayimba ko mwana kaze kankolera bayire anti buli ali wano teyabisubira nange nze nyine sabisubira kubanga ndi wano bwenti nga abantu bonna bonna bagatulinze Kabaka relationship wachiza aba celebrity ziwangala olaboti ogateka moko okugulu kono wakutera munga akulaga mbiri zange kende okay ntunyonyole Kabako lwaki ebisere ebisinga libayira weche kiriwo nti lwaki gundi relationship zammwe abayimbi waba celeb okay celeb yenna kale kansokere kidala okogera bwenti amanya gange bampita Kabako baje ga kutaka infantry takataka mbadde ngena nakwesimbawo ne kuba president bw'abayimbi be Uganda ne kanekube lwansonga mulabika industry celebrity you mean artists celebrities mumininga abayimbi celebrities mumininga abakabi munange esawo ne jenjogera ko kazindalo amaka 10 abasajja banobye oba abakazi banobye anti siba celebu nno abewakena abalala abalala obuzibu mwafuna ffe mutulabako omuntu omubwanoba mukyala wansi bana jostede ne mubeera ku ekyo omwaka mulamba n'ekitundu mukyala Wedikenzo yanoba ne mubeera ko omwaka gumu mweki mukyala gundi yanoba ne mubeera ko omwaka kumbe n'abantu baliyo banoba ensi n'ensi eri mu kunoba esiba mwegenda
Essaawa no wenjogera Masaka jjudde. Essaawa no gyenjogera emizigo gyonna nalina gikyuse. Bwe nkuba akayimba abawulu kanyuma. Nati kale kabakomanyi. Bwe ngezaako lindako nnyabo. Mwatufunamu. Mwebale nnyo tufuniramu HD format. Kuba format ze tulimu ze mutulabiramu. Mukazi wa gundi yagenze takyamulina. Mukyala wa gundi takyaba naye biki. Munnange be bantu bemulabirako. Abantu abo. Naye mwafunamu obuzibu bumu. Temubalabirako byamaka. Mubagala byakucakala. Kyova bafuna ebizibu. Mwangu okukyogera ng'ekiki ng'ekizibu. Kuba oba akucakasa buli kaseera takuganya kulaba waki waka. Naffe tulina ebizibu nga mmwe. We live alone celebrities, my dear. Ffe tulina ebizibu. Naffe tulina ebizibu. Kyogamba mukazi wa sebu talina kunoba. Talina kunoba. Ate talina lwaki talina kunoba. Ate ffe tuba busy alina okunoba kuba siriiwo. Gentleman wali akeesa. Kankugambe naye olaba n'owa gentleman anoba. Kabako. Ate ow'omuyimbi lwaki tanoba nga ate omukazi Eddie Kenzo abadde Ivory Coast. Gundi abadde Togo. Omanyi lwaki tugamba mu lwansonga kubanga kati bibaddewo n'ebyagundi Bishop Ntagali n'ebirala byonna no ba celebrities ama ba celebrity fe abagize muyimba ennyimba mutuveeko muyimba ennyimba ezigamba abantu temunoba muyimba ennyimba ezigamba fumbirwa muyimba ennyimba ezigamba omulimu gwaffe ogumanyi lwaki ate omulimu gwaffe ogumanyi do what I say so si kyenkola tulina kulabira ku mmwe kati kyogamba abantu ennyambala obunu ensi yonna eyambala binu serebu wange kyokobanga nkwagala nnyo bwe nyingira mu kivulu kyake bakonsange mu binu omala kigamba my inspiration ate sagala nsange bantu bambadde binu kuba mujja kunuubuka kuba nze mbamba yimbira mwekoona yammeera mwambale empanvu do what I say don't do what I do nze ebyange bye mbagambamu ekintu ate katolaba saabisuubira kyogamba nze bwe mbanga nali nnyimba saabisuubira nze ate abisuubira I mean bali bennyininyini era nabakoonako mubalaba omwo manya gaabwe mwegali omwo babosi bange amama mbabazi kwata tugende bonna Bakyagulanyi buli muntu namupakira omwo mu luyimba be batabisuubira bannange mutuleke naffe tulina ebizibu no mutwagale bwagazi naye tulina ebizibu ebyenkana n'ebyammwe tebisinga byammwe tebakulimba teri muyimbi asinga bizibu bawagizi nkugambye essaawa eno abakazi bali mu kunoba kati basibyemu bafuluma kati bagenda mulinda wa Kabaka omwoyo abaanoba tajja kunoba tajja kunoba ate ekyamuleeta yajja kufumba anti omukazi ajja kufumba abamu bajja kulabirira basajja naye omuntu okimuleeta kufumba ate nze omulimu gwange kunoonya ate asobola ogenda kuleka okuleka pulezidenti we gwasobola okuleka pulezidenti we ng'ate vice we nze pulezidenti nze vice nze byonna kaduke aleke Uganda empya Banaye Kabako ye mutufu taggwako bisesa atagwako binyuma bane wadde n'akatono Kabako njagala obeeko akantu bannange munsonyi wemberekereze lindako nga tonna ndindako gwe kyokama gwe yaleese ffe anti badde njagala mberekereze omanyi wayi bakimbagala mberekereze ndi mu covid ekirala nina obusajja bunoonya si obusajja mbu oba poliisi oba kiki obusajja oba bunoonya bumanyi sigamba obusajja oba majjo oba kiki obusajja oba bunoonya buno kati nogenda saawa zino bwe bunoonya nze sinze mbunoonya sente ze zinoonya nze nina kwebwa nga neeteze ennaku zino era nina akayimba kenjagala okuta I think bakayita kwetega mwebale nnyo bannayuganda kwetega bakweteze mwebale nnyo kwetega abannayuganda basinze okwetega mu nsi yonna kati Kabako nga tumaliriza abayimbi basinga bagamba abakyala era bano Kabako naawe okisangako ko nga abakyala bakwekubira obusimu ne bagamba banenina namagika baya abampeegi nga yekka era tewaliwo abakyala bakubirako obusimu nagala ne Kabako oyo bannayomwana oyo tegeza be bakubira gwe obagambirawo ze nyina omuntu togamba togira ate munange nze nina enamba yange nebokebera ku Facebook kulikoza abamanaja munnaye tebunkubirako bwobwana ekyokubiri tebusaba namba manaja ne ate mujagaza ekinza
I'm contented. I'm stopped by someone which someone who is ready for the battle. So everybody who is interested in Kabako tata wana. Ate bate wananga ko bakazi batoto banenya munange nabawala battu. Bakimanyi mbu Kabako is fueled. Kwake Kabako tuyimbire mukale nyimbiramu. Gano mugambe sitidde. Alinda kolindako anyimbira imbiranje. Nedda kati nabayo. Kale yimbira owange kale. Mama chikaba mukyala wange. Nabayo oyimbira nze nengo yimbira owange. Okay. Owange. Nange nino wange. Kabaleto wabwe wamane bwoteka mu sente. Gano mugambe sitidde. Nange nino wange. Never saw wamane bwoteka bochi. Banange baganya mulegange bampita kamaje gakutaka infantry takataka auta team no save nanyini tabo. Go and follow up atechirala munyige ku YouTube akantu akamyufu mukanyige ko nyonyonyo gwe buli wonda bango okanyiga buli wonda bango okanyiga. I mean subscribe on YouTube channel every time. Ate go on subscribe on Team Nosfe Music all the time. Kabako Music, Shiba Music, I mean Uganda's music. Katika ngondate nabala bagavuge. Tutadde Kabako atuviridde mukwano njagala okwebaza nga badde following okuba Kabako etwale naye okutuka wano tukomekereza ne Kabako njagala okujjukiza nti tewabira kubanga osubscribinga following ate nawe mukwano nja kugamba nti kuli Kodi TV ku Monday mpaka Lwakutaano programu tunda kyolira nange Jacinta Lavi omuntu wa bulijjo mukwano nja kugamba nti teweerabira beera ng'otekako munnange gwalina genda ku StarTimes genda ku Zuku genda ku yona channel ina jolina kwetuli wano kwa abali Kodi TV mukwano program bagita tunda kyolina obango ina business wewe kubango ogimanyisa mu bantu oba ina kyotunda kyonna kubango tukira kuli Kodi TV fe tujja kubanga tukavalinga omulimu go ate tukulangire freely mukwano so kugamba nti tova wano ku kulani Urban Media ate ne kuli Kodi TV mukwano ku program yo tunda kyolina nange Jacinta Lavi omuntu wa bulijjo tovaako mukwano webale kubanga otulaba.